tebasobola kukwata Lumbuye mu mbeera yonna. Ne bwe twogera Lumbuye yandibanga yayise mudda. Kyesaagala abantu okukola naddala ba foot soldiers, kyesaagala mukole is to always go personal. Bw'obanga oli ku analysis politically, bw'obanga oli mu kwogera politically, yogera politically. Naye tovaayo kwataakinga muntu ssekinnoomu ate n'oyingira nnyo personal. N'oyingira embeera like personal issues, n'oyingira munda mu muntu oyo. Okitegedde? Naye nga Lumbuye byonna byabadde akola, byabadde ayogerako, teri atabiraba bituufu. Wano ffe mwe abatamanyi nti mu Uganda Museveni tayagala kuvaako, nti ne wateekawo akalulu kaba ka kiwaani naye nga ye already amanyi tasobola kuvaako. Mwe abatamanyi nti corruption enguzi mweziri nnyingi mu gavumenti ya Museveni. Zizo kati mulabako ku Anita Amongo. Ani ali amanyi nti Anita Amongo ali awo naye atulidde ssente z'abantu. Ebyo bye twogerako. Ani atamanyi nti waliwo kiwamba abantu? Ani atamanyi nti waliwo okusiba abantu nga tebalina na misango? Lwaki osiba omuntu because yali awagira muntu mulala teyakuwagira? Gwe nosalawo muleke mukomera myaka na myaka. Ani atabiraba ebyo? Byanjawulo ki Lumbuye byabadde ayogera abantu bye batalaba, nammwe abali mu gavumenti nga temubiraba? Ng'ogyeko ebyokwataakinga omuntu ng'omuntu. Teri ebintu byonna byebimu Lumbuye byabadde ayogerako ate era tebigenda kukoma. Lumbuye ne babanga bamukutte ne batamukwata, ffe tujja sigala nga tubyogerako because paka nga mukyusizaamu, kubanga ebintu ebyo bikyamu nnyo bye mukola. So mwenna abali mu kusanyuka nga bagenda okukwata Lumbuye, era kati nga wawedde, era kati agenda akyalireko naye Luzira, simanya abadde ki, amazima gali nti you are wasting your time. Olwaleero kiri ku Lumbuye, enkya kiri ku ggwe. Government webanga eri rotten, naawe agiwagira, manya saawa yonna bakulya. Okay. Waliwo yambuuzizza ekibuuzo. Ekibuuzo kyeyambuuzizza kyabadde ku mukulu Lumbuye. Actually abantu nga 6 basindikidde messages babuuza kituufu Lumbuye bamukomyawo, kituufu Lumbuye bamukutte, kituufu Lumbuye agenda Luzira, kituufu bagenda musiba. Kati eno ye answer yammwe mwenna n'abo ababadde beebuuza nga temumanyi. Ekisookera ddala Lumbuye simumanyi nnyo ng'omuntu, era naye tamanyi nnyo ng'omuntu. Twemanyi nga ba fighters, twemanyi nga ba foot soldiers, twemanyi nga ba activists, naddala ku mbeera y'abantu. So kyonna ekigenda kutuuka ku Lumbuye, oba bajja mukwata, oba bamuleeta, oba bamufunye, oba bagenda musibira Luzira, it is none of my business. What is my business is fenna ekitufanyaganya ne Lumbuye, ekitugatta kiri ekintu eki. Bw'olaba abantu nga bakidnappinga oba bawamba abantu novayo n'okyogerako, ogwo si musango. Bw'olaba gundi impunities ezitambula mu nsi yo n'osirika obeera mulalu, ogwo si musango okukyogerako. Bw'olaba nga waliwo corruption mungi atambula mu nsi, ogwo si musango okukyogerako. Kyekitufanyaganya ne Lumbuye nti nze sisobola kutunuulira eggwanga lyange nga lyonooneka neŋŋaana okutuusa amaloboozi wano mpaka nina okukyogerako by all means. Lumbuye naye bw'ati waali. Ng'ogyeko personal reasons ze nga Lumbuye ne CDF oba ne government ya Uganda, ng'ogyeko ebyo, ekyo kyekitugatta. Mukye mulina okumanya either Lumbuye akwatiddwa oba takwatiddwa, oba avudde Taki oba tavuddeeyo, amazima gali nti ekikyamu
kiba kikyamu. Gwalabye ekikyamu n'okisirikira n'otakyogerako obeera mukyamu nnyo. Okitegedde? Olwaleero Lumbuye gwe bataddeko egundi ewe batyo naye ekyagenda kubeera ggwe. Ensi yonna nga yayonooneka. Eneroteni government, eneroteni state, ebyo bye bibeerawo. Lumbuye ng'ogyeko personal issues ze. Naye Lumbuye abadde musajja oba ye musajja avaayo n'akubuulira ekintu ekigenda okubeerawo ate ne kibeerawo. Lumbuye awonyeza abantu bangi nnyo okufa. Awonyeza abantu bangi nnyo okugwa mu bukyamu. Kwezo gundi ze zaatuwa eza buli lunaku ezo. Security alerts. Bangi nnyo abenyumiriza mu Lumbuye. Bangi nnyo abaagala Lumbuye okusinga abatono abatamwagala. Era omuntu yenna atayagala Lumbuye oyo omuntu oyo ayinza okuba nga naye aliko ekikyamu obanga wa gavumenti anti bo tebaagala bagambako. Naye nga opposition yonna ebeerawo kukola checks and balances. Ekigaanya okukola abantu bwe bajja ne bakyogerako nga mukitereeza. So ate si kufuna busungu, si kufuna ntondo. Lumbuye yabalema kuva dda. Amazima tebasobola kukwata Lumbuye mu mbeera yonna. Ne bwe twogera Lumbuye yandibanga yayise na mudda. Nga yayise mudda. Kyesaagala abantu kukola naddala ba foot soldiers. Kyesaagala mukole is to always go personal. Bw'obanga oli ku analysis politically, bw'obanga oli mu kwogera politically, yogera politically. Naye tovaayo kwataakinga muntu ssekinnoomu ate n'oyingira nnyo personal. N'oyingira embeera like personal issues n'oyingira munda mu muntu oyo. Okitegedde? Naye nga Lumbuye byonna byabadde akola byabadde ayogerako teri atabiraba bituufu. Wano ffe mwe abatamanyi nti mu Uganda Museveni tayagala kuvaako nti ne wateekawo akalulu kaba ka kiwaani naye nga ye already amanyi tasobola kuvaako. Mwe abatamanyi nti corruption enguzi mweziri nnyingi mu gavumenti ya Museveni. Zizo kati mulabako ku Anita Amongo. Ani ali amanyi nti Anita Amongo ali awo naye atulidde ssente z'abantu. Ebyo bye twogerako. Ani atamanyi nti waliwo kiwamba abantu. Ani atamanyi nti waliwo okusiba abantu nga tebalina na misango. Lwaki osiba omuntu because yali awagira muntu mulala teyakuwagira gwe nosalawo muleke mukomera myaka na myaka. Ani atabiraba ebyo? Byanjawulo ki Lumbuye byabadde ayogera abantu bye batalaba namwe abali mu gavumenti nga temubiraba. Ng'ogyeko ebyokwataakinga omuntu ng'omuntu. Teri ebintu byonna byebimu Lumbuye byabadde ayogerako ate era tebigenda kukoma. Lumbuye ne babanga bamukutte ne batamukwata ffe tujja sigala nga tubyogerako because paka nga mukyusizaamu. Kubanga ebintu ebyo bikyamu nnyo bye mukola. So mwena abali abali musanyu kwangeyo bagenda okwata Lumbuye era kati nga wawedde era kati agenda akyalireko naye Luzira simanya abadde ki. Amazima gali nti you are wasting your time. Olwaleero kiri ku Lumbuye enkya kiri kuggwe. Enkya kiri kuggwe. Gavumenti bwebanga eri roteni naawe agiwagira manya saawa yonna bakulya mu mbeera yonna. Ani yali amanyi nti Kayihura bajja musibako? Ani yali amanyi nti Jimuhezi bayinza omusibako? Ani yali amanyi nti bangi nnyo bagashumba bonna babasibye? Ani yali amanyi nti Nandutu bagenda musibako? Ani yali amanyi nti ne banda bajja kumutta? Ani yali amanyi nti Anita Amongo bajja muteekako gundu akazito? So ne wobanga oliyo ng'owagira gavumenti ebikolobero byonna byekola banansi, trust me, enkya naawe bajja kulya. Wogenda otegeera nti kibi okuwagira gavumenti ng'ekola ebikyamu. Nze sina buzibu bwonna na Museveni, sina buzibu bwonna na Muhoozi. Obuzibu bwange tebagoberera constitution.
beekolera byabwe. Lwaki wamba omuntu nga talina musango olw'okuba yawagira Bobi Wine? Lwaki corruption enguzi nnene nnyo? Ne omuntu gwe bajja nti ono munange abadde akulembedde enguzi ate mwe ne mubembejja. Abantu babbye amabaati naye ne mubaleka. Museneru, Monica Museneru, twalaba allegations nti yabba sente ne sente. Ani akyogerako? We baayogerako Museveni n'avaayo n'amudefendinga. You know? Ebyo tetugenda kulekerawo kubyogira no matter what. Tuli bana Uganda tetulina asindala. Okay.